Kibadde kitya lonchi ebadde etya? Lonchi egenze bulungi nnyo mu njogera ennyangu tusimbudde era nga njagala okusooka okubeebaza nga bannamawulire okunjagala ennyo nnyini ddala njagala osooka yaddala okubeebaza ennyo nnyini ddala kuba ababaka bangi nnyo bakoze emikolo gyabwe bangi nnyo bakoze embaga zaabwe naye mubanoonya oluziku ku ssaawa eri yennyini nnyini naye nze ne munoonya ku ssaawa eno era olunaku nga mulabye nti abagenyi bazze okusobola nga bampagira kuba mpise mu bizibu bingi nnyo ng'omuntu era myaka mingi nnyo mbadde sisobola kukola kintu kyenkoze olwaleero ne gwe guno gwokka omwaka wenfunyemu akabembereza okulaba nga nsobola okuteekateeka ensonga ng'eno era bakulembeze bannange ne bajja ne bampagira eno lonchi ey'embaga y'abakulembeze era ebadde y'abakulembeze bukka bukka era etambudde bulungi nnyo era tubaddewo ne pulezidenti waffe era ng'akiikiriddwa first lady waffe ng'abaddewo ne tusobola okumaliriza lonchi eno wamu ne mukama wange ku palamenti leader of opposition naye nga waali ne tulaba nti lonchi ewedde bulungi nnyo n'emikwano gyange abayimbi era nabo babaddewo ne bamperekerako wadde bangi nnyo babadde balina gye bali eri wala naye ate waliyo lonchi endala egenda okubaawo era eno wiiki yennyini nga y'abasuubuzi n'emikwano gyange bakyali bange ab'e Kampala n'abasuubuzi ab'e Kampala naye genda kubeerayo mu DT eyo downtown genda kubanga ebeerayo ate nzikirire eri mu balonzi bange bannamityana mbayita ab'okukaalwe nabo tulabe nga bampagira nga tugasse wamu bonna wamu sikwawulamu nga bwenkoze ne Kampala so nakutambudde bulungi nnyo nga njagala okwebaza abo bonna abansabira mu bizibu byonna byempitamu kati kyenyina ekiseera ngenda ku birungi leero siri musajja wa bizibu leero ndi musajja kati wa bintu birungi wa mbaga ngenda mu mbaga era mbeebaza nnyo okunsabira mwongere okubanga munsabira nange mbasabira tuyite mu mbeera eno wadde embeera si nnyangu mbeera nzibu nnyo naye tugenda kukiyitamu tulabe nga tukikuba kuba kati tusimbudde lonchi y'embaga eno ewedde ate ebadde successful bulungi nnyo abantu bampadde obuwagizi bwabwe bampadde essaala bampadde ebirowoozo byabwe birungi ennyo ate ne bisobola kubanga bitusobozesa okulaba nga waakiri gwe tutuuse tutambudde bulungi nnyo ababaka bampagidde nnyo abakulembeze ku KCCA bampagidde bammeeya bampagidde buli muntu yenna nga tutuyawuddemu na mu bibiina byabufuzi nga tutuyawuddemu muki buli kimu ne kitambula bulungi nnyo emikolo ng'ogisosowazizza nnyo kyamanya kiri mu lonchi zino ekyamanya kiri mu lonchi zino kulaba nti embeera eno ngiyitamu n'emikwano gyange dino ssanyu nga bulijjo abantu bwe mbadde mpita mu bizibu abantu ne bankabirako kuba nange embeera nkaaba so ne bwe mbeera nga ndi mu ssanyu nga ngenda kuseka njagala tusekere wamu tusanyukire wamu so yensonga lwaki nkoze lonchi zino ndeme kubanga nkikwata nzekka wabula okukikwasagana n'emikwano gyange mumanyi nti embeera gyetulimu si nnyangu so si buli kimu nti osobola okukikola bwokka ng'omuntu wadde ndi toto wa loodi naye era emikwano gyange sobola kugireka bbale bwewali ogera ekintu kino oba bwakitugamba mu interview abantu abasinga balowooza olimba ti Honorable Zaake alimba kati abaali balowooza nti nnimba ebyali byakusaaga kati nsimbudde era ndi serious nnyo lonchi ewedde ne lonchi ndazigenda kuggwa awo tukimalirize nga ogw'omwenda Emityana 9 September wedding wegenda okuvaayo Emityana Omukolo wedding ogyogera kole tetuulira kwanjula togamba ogenda twala mutwazi byonna tuzze tubikoze twabalaga proposal nga ya public ya buli omu kulaba kati ebino ebisigadde
tubikola kasavu kanyama tubatwala twagala kubatwala speed kye tubatwala mpola paka tunabatuusa ku kiri ekinene kya mwenda ogw'omwenda. Abantu bakuwadde support natwogedde ku financial support. Abantu bapadde financial support nnyo okugira ddala ku bakulembeze bange ku ntikko ab'ekibiina n'ababaka bannange honorable councillors bonna abakulembeze ab'enjawulo balwanyi bannange ba foot soldiers bonna ne babeerawo ne bampagira mu mbeera ez'enjawulo era nga mbeebaza nnyo mbeebaliza ddala. Lwaki lonki zino zaawuddemu n'okola ey'olwaleero n'okola ey'okuna n'okola lonki zino nzaawuddemu olw'ensonga nti emikwano nina mingi nanoonyeza luumu wano e Kampala nga tewali bamala kati nenoonya wano ku Afrika na luumu esingawo obunene ne ŋŋamba kansooke abakulembeze n'abamaliriza ate ngende ku mikwano gyange wamu n'abasuubuzi ate era ne ku mikwano gy'abazadde bange kuba nabo balina bangi nnyo so twanoonyeza n'ekifo embaga weenejja nga tetukiraba. Bakusondeddeko abantu kimu kyokka naye omukolo bwe baba bakusondedde olumu abantu bagamba omukyala essaawa yonna basobola omukutwalako abawa mwenna baba bakusondeddeko era omukyala ambeera ku lusegere wano tanvaako bankwatiddeko obukwatizi naye bisigadde nze kamala byonna. ebiki abantu bayinza okugamba honorable Zaake tasobola tasobola kwesapootinga ye ng'omuntu ne batamusondera. Nze nno ne bwe nali nzija mu palamenti sinze eyeereeta bantu era be bansapootinga ne bampa financial support ne bampa ebirowoozo byabwe ne bampa buli kimu ne banteekamu ebigambo buli kimu nekibanga ky'abantu. Nze Zaake ndiwo ku lw'abantu nandibadde ndi mufu naye olw'essaala z'abantu tezimbezezaawo naguno omukolo gw'abantu era bw'okola omukolo nga si gw'abantu tegusobola kubeera successful so kino ky'abantu era abantu bali mu kikola mikwano gyange bakulembeze bannange bonna ku mitendera egy'enjawulo era ky'obola mbeebaza mbadde n'okukola ekintu kino olaba nga tubutandika kati obubaga butandise paka ku mbaga ennene ey'oku ntikko nga mwenda ogw'omwenda. Abantu ba NUP ekisemba gyendi nga ekintu kino mukitadde ku level ndala twalaba omukyala Nubian nga bagattibwa ne tulaba Chairman Nyanzi n'Owe tuze tulaba n'abalala bangi. Ffe tubikoze mu NUPA ky'oba olabye enteekateeka ng'eri ffe tuli maanyi g'abantu ky'oba olamu Zaake teyeesobola tukikulazeeko sente waze zikola kigeziva mu bantu baffe era mulabye wali eri mu meeting ng'aleeta 10 aluleeta aleeta 5 abireeta aleeta omutwalo aleeta emitwalo 2 aleeta emmeka ne tukikola so tukikola nga ky'abantu era ky'oba olaffe tusomooza abalala kati kino kyakulabirako nzisa abavubuka mu kibiina kyaffe tusomooza ne bavubuka bannaffe bakolenga kino kuba munnaffe bannaffe abali eripo ne boonoonya akafaananyi k'embaga zaabwe tekaliiyo so kati okongeza ku kino nti waliwo kyayogeddeko nti abazze bakola obubaga naye tulabe nga bingi ebiboogererwa okusinziira ku essaawa zino kya struggle okukyusa obukulembeze kaga nti ate kakati fujja okukyusa obukulembeze ate bali mu bubaga mbadde ensaawa nakyo kyogerereko ddala era balabe baffe bangi nnyo bakozesa famire zaffe waliwo abakulembeze bemanyi besobola kwogera mannya wano nga okutataaganya ebirowoozo byabwe n'emigongo gyabwe integrity yaabwe basooka kulaba nga batataaganya famire zaabwe ffe kye tusooka okunyweza omusingi ogusookera ddala obukulembeze obusooka bubeera bwa famire teri mukulembeze mulungi nga famire ye etaataagana so ffe tulagako obukulembeze obulungi nga tutandikira ku famire zaffe era omuntu yenayina nga alina omukyala nga tebafumbiddwa oyo taba mukulembeze so naffe tulaba nga tulagako ekyokulabirako ekyo nga bannayuganda bakola ebirala bannayuganda bakola obubaga obw'enjawulo buli mwakola kyakola ki kyasobola kati ffe nga bwe tulina amaanyi g'abantu abantu batwagala tulina okukola ekintu ekitujyamu n'okola nga tusanyuka wamu ne bannaffe kulaba nga tweyagala wadde nga tukimanyi nti tulina omulimu omunene ogw'okulaba nga tukyusa embeera y'abantu baffe mu Uganda ate nga tukyusa n'obukulembeze buno okufuna obukulembeze obutuufu kuba abantu bwe baalonda si yafuga tulina okukitereeza ekyo. Kyekivudde mu lonki tubulireko ebivuddeyo. Ebivudde mu lonki ebirowoozo bingi nnyo ebivuddeyo ebintwala mu maaso okukola embaga ey'omutindo omulungi ogumpeesa ekitiibwa n'oguweesa abantu baffe ekitiibwa wavuddeyo financial support ey'amaanyi nakati essaawa zino bakyabala ssente tebanaba kuba mubulya nafoga eri ku ttoto ne bw'oyingira munda bakyabala kubanga abantu batulaze omukwano ogw'amaanyi ne lumu ejjudde ne tubadde tumanyi nti munnange abantu embeera ejja kuba ndala nnyo naye abantu olwaleero basibye waka naye oluvuddeyo akawungeezi nabaga tulina owagira Zaake musajja waffe mulwanyi munnaabwe ate era omukulembeze waabwe era nekituukirira era nga kyebaliza Katonda. Totidde gavumenti kutaataaganya nteekateeka zo naddala ku lunaku lw'embaga?
zivuge Zaake.